Mze kisa twava eri mukama era gye tudda yayina enteekateeka yonna yazina era tekigaana kulya ku kasente koba olina mulimu abantu basukka okwekubako enjawulo naye nga weeziri ate abalala nga tebali bubi nnyo anti era ngambye abalina mulimu abalala ate nga tebalina bubi nnyo naye nga nira nkyagaana ogyewa abantu abasinga beebonereza mu nkolerera abaana b'okolerera nabo nno ebiri mitwe gyabwe birala ekyo kimanye nga mukulu munange kati kira tugamba okwagala abaana kwe kubateekamu empisa eza bulijjo n'okubawa education kasita ebyanga obimalanga ate n'oluusi ebintu bikyuka kati oyinza otereka smartphone eno ogali kankirekera omwana naye nga myaka 10 egijja smartphone ejja kuba tekyalina mugaso bw'oba oyambala suuti zo zambale eriyo n'amayumba bazimbanga ezamwamba nga kati omwana tasobola gisulamu aga nti aye kyekiyumbayumba nga kyafuuka kiyumba abaana bamwe bali bweru abaana byonna byokoleredde kuno tebabiriimu tebabibeeramu dolaba si bikulu balaba ebiri eri ebikulu bw'ofa bakuba amasimu nga batunda obufunze tubateeketeeke abaana mbadde gamba katikiro byagamba teekateeka omwana mussemu empisa ez'omu bantu musomese kasita omalanga ebyo lya ku ssente zo yakyogera mpulira waliwo ekintu kye bantu by'eddoola nga tetunatandika kyamayumba waliwo emisolo egigibwa ku mayumba naye abantu abamu baŋŋambye nti landlord ogenda n'obeera n'abapangisa ne batwala emyezi 7 nga tebakusasudde n'obagoba kaakati ennyumba ne zibeera emyezi 3 nga tezinafuna aziyingiramu so yajja emyezi emeka si 10 kakati oli bw'ajja asasula emyezi 3 ate omwezi ogumu n'ogujjako nga kwakuddaabiriza mayumba kiba kitegeeza nti mu mwaka ogulimu emyezi 12 nti ennyumba oyizo zifuna mu myezi egi 2 gyokka oba ogumu so n'olwekyo ne bagamba emisolo gy'amayumba gino mulina okugitunuulira n'obwegendereza bazewuwo ngamba bugambi bakintumye Bride and Groom Expo nakuzo omwezi 23 24 paka 25 olumbiddwa tubagamba tugenda kubeera enyo multipurpose hall era nga tugamba tuze tukikola emyaka na myaka atukuletedde ebyaka bitulina bandi tulina abayimbi tulina abamodols abagenda okwemodola tulina byonna byewetaaga ku mbaga eggwe keeki abasawunde abatimbi ab'ebyokunwa ab'ebyokulya bonna tuba nabo mu kifo eki gye bayita expo abantu bava Kenya abantu bava Tanzania ne bajja mu expo gwowa wanolemye my god mutwalo gumu okuyingira era fe tukakasa tujja kuba naawe nakuzo mwezi 3 tuli Kayunga banakayunga mutekke ebizibu byammwe tujja n'abakugu mukono taata kiryoke abantu bavaako kiryoke isoke abantu abasinga bavaako ennaku zino omanyi kyadde ku Martin Road private guard yakubye owa bode sasi kigambe abafunye obutakkanya ndi driver wa taxi mubatikkulirawo n'okutikka kati private guard yadde agezaako ogoba driver aleme kutikkirawo kati driver busungu ne mumukwata mukanyolaga n'akuba private guard ekikonde ku liiso nakka ku ttaka ng'ayina emmundu ye kati bwe yasituse bw'ati mu kutagala n'ateeka mu kyemba n'alisindika kati mu kusindika amasasi erimu ne likwata wa bodaboda yaddaze okutakkuluza kakati n'owulira ebintu ng'ebyo tubagamba mukakkane basebo ne bannyabo ekirala teweekyanga nnyo ojja kwekyanga munnaye nga beweekyangirako bwe bagenda okuyisaawo ku lutindo oluddako ekyokubiri abantu bonna tebali bulungi nnyo kale mulimu abali obulungi naye kino kyakuba nnyo covid yabireeta nnyo si ffeffekka ne bagamba ne bungereza bakaaba ne mu amerika era osangayo abakaaba fenna bwe tutyo n'olwekyo mukakkane kakkanya obusungu ne oba manja munange mpolampola sente zibula kubanga okola ekintu nekikulesa famire yo n'ogenda eruzira oba n'ogenda mu ttaka ne wejjusa ng'oli eruzira eyo ositamye bwoti oli bwombwoti n'otandika okwejjusa omanyi bw'okola ekintu nekikufuukira ezzike n'otandika okwejjusa noga nakoze kyaki tubeere bakkakkamu tubeere beetoowaze oli babagambye sente sinazifuna leka naawe ate kuteekawo mbeera poliisi kejjeeke mukwata ettaayi oluusi nga tewali oli bwabagambye va wano vaawo kikuggyako ki kakati gw'okkakkana otya ku muntu akutte emmundu n'omukuba ekikonde kiba kigenda kyekiddako kuba ffenna tukambuwala tufuna obusungu omusajja alina ekintu kye kivaamu omuliro kati omukubi atuse ku ttaka kyekiddako kati mubirekeraawo naye bennenya be basitukira mu bakazi b'abannaabwe gwe tolina ate weweteeka ku mbeera ya covid nti kubanga omuntu akuba ekikonde ng'olina engatto n'okwata engatto n'ogimukasukira naye akati alina kiri sigambe mukikozese bubi naye obusungu olusi bwe buleeta abala beevumeyo wansi noga bannange taxi neyimirira ne bava driver n'aleeta abasabaze ne baleeta conductor n'aleeta olutalo ne lubeeraawo puresha mugirinyisa tulabaddeko mu ddwaliro bannange wali emengo mama wa tata wa gochali muradde bambi nga kibi gochali omumanyi tata wa Irene gochali muradde twayiseko ye okumulaba waliwo Dr. William Bambi webale kulabirira muzeeyi genda maaso naye atugambye aba pressure bo beeyongedde
pressure zo zeeyongedde ezimu zikira ddala ezimu ne zirinyira ddala baga ne butabika abalwadde beeyongeddeyo kati nga tebannakwata bamu balamu bali eno ate nga balwadde be tuli nabo nga balwadde naye nga tebamanyi nti balwadde ne wala ku office tuyina oli omulaba tali okke ng'omutwe gwetaga checking amujja ng'olaba byakola buli wamu newaka omuntu wabeera so nolwekyo omuntu bwabanga mulaba enneeyisaayo ekyuseemu muyita abasawo kayunga muyita mukono muyita omusawo nebirinaanaganye kayunga gye tugenda okubeera nga asatu sigambye gwe juma kinene updf kyankwazi tukubuuzaako muganda wange webale kubanga okola emirimu egyo paulo terugulwa wali parliament nawe tukubuuzako haji nanfumba mbi mustafa eri mpigi mixed ne tiimu yo tubabuuzako ne kmp commander fand steven tanui webale kubeera naffe wamu ne smith wali ku texas Kamuru Road tubabuuzaako mwebale kubeera ku Bukedde TV. Okay, namwe nabeerawo okugumya abantu ogenda mu maaso nammwe tubabuuzaako nga gwe ku mizigo bakumanyi awo gwe ogamba gwe kansala jangu nalongo jangu oyogere nabo bazzemu olwana nalongo n'oyingirawo n'oyogera n'omusajja eri amaka gakwatiriddwa balirwanwa buli wabulya nodduka totuga totta muleke ng'egyo emyaka bwegyo mugitambuliza mu bufumbo muli bannayibba balungi iwalala ndulu abaana bato beesonyiwa kati bakyalina kyakukola kubanga eri abaana basobola okutaasa naye kati abaana be mulina tebasobola kutaasa bannayibba be badduukira nalongo najja nalongo weebale muyisaawo ennaku 3 ne baddamu wiiki emu ne baddamu keganga mwafuula bakutaasa dola wanjisebo kitalo nnyo kitalo ddala ekasubi wano nga ku masiro enaakulabye waliwo omuvubuka enfaaye tennategerekeka bulungi akyalina baggambu ku mugongo alina n'empingu mukiro ekikeesiza leero omulambo bagusanze awo guli ku muti erudda awo naye tukirabika baleese endowooza ne bakola bye bakoze ne baleka nga bamusse okubuuliriza ku kyagenda maaso poliisi ebadde tennatuuka awo ekasubi abantu bakuŋŋaaniddewo ate waliwo n'ekikwekweto ekikoleddwa ebusaana mugombolola ebusaana eri ekayunga mu town ne bakwata abantu 29 abagambibwa okuba emabega w'ebikolwa ebyettemu ebyobubbi n'ebirala ndowooza selector tereko ku bifaananyi operation egenze ebaddemu police amagye diso n'abalala naye nga kigambibwa nti abatuuze baludde nga beemulugunya ku bubbi mu bitundu by'ebusaana babakutte n'ebigambibwa okuba ebisse ebiso embazzi ebyuma n'ebintu ebirala ebyeyambisibwa mu kubba so n'olwekyo okubuuliriza ku kyagenda mu maaso okusinziira ku mwogezi wa poliisi musezibwa Eren Butoto bifaananyi bwe bibeerayo mu bituteereyo abantu balaba operation ebadde ekayunga genda mu maaso be babamu ku be bakutte mu kikwekweto ekyo bali 29 naye ng'okusunsula ku kyagenda mu maaso bonna beebusaana naye nga mulimu mbu n'abato myaka 17 18 abagambibwa okuba nga nabo benyigira mu bumenyi bw'amateeka naye nga abasinga bali mu makati wa myaka 2 paka ku 27 ekali muli mutya bannaddiini nga buli wiiki olabikako mu maaso wali mu meezi ennene wejjusa olina sente zotera okukwatamu wakulaba buli wokwatamu wenda wejjusa okwatamu newejjusa kati mukama anaakusaasira atya nga kyokola kyoddamu emirundi giba 7 ekibibi roundabout dozaliwo roundabout isi yawabasina gye butambala motoka 2 ziguddewo ekigwo naye tewannabaawo ndowooza afudde kubuuliriza ku kyagenda mu maaso kugivuddeko akabenje atwongera bajukiza nti palaso oyo mwana agenda kujuza Lugogo cricket ovongoze nyongera bagamba nti namaze ebbanga ngayimba yagitumye love fest apaintinga love abantu bave mu stress enyimba zinazisoba mu 5 agenda kubanga akikuba olunaku lwa kutaano luno atuli Lugogo omutwalo gumu okuyimba tiketi bazisaze ate oba ogulidde ku mutimbagana ate kyo kirala bayongedde okuzitema VIP banaffe era namwe baguze emeeza bukadde 3 abagala ate okufuna emeeza katusembyeyo Essala kegende eri bamaama ng'okuva lwe wafuna olubuto bino wammanga wabigoba awaka ebinyeebwa ebijanjaalo katanyenje tabeera mu nju taata abaana ne bwaba tafunye sente omugamba yiiya agende ku bbuca n'osasula genda weewoleewo akasumaali mufunze nga bino bye bikola wammanga nyama y'ente nkoko mbizzi n'ebyennyanja omanyi nosaba ensenene ng'omanyi zaaweddeyo mbeere bulungi ate producers mweraba ekyenkya kikutuusiddwako Airtel, a reason to imagine. Hey kid, I have more for you from Sam's.
Sam's offers you a wide range of snacks. Pulsaka abaita mu kivulo ekituumiddwa 33 years of Pulsaka and school music in Uganda. Okuyinga shinze emitwalo 10 abayize emitwalo 5 emmeeza miliyoni 2 ku Serena Hotel nga 11 June. Omukenkufu Kakensa Professor the Legend Kawaji omusime Pulsaka abarekeddwako abayizi b'abafuusa ensonga Rema Namakula Pastor Wilson Bugembe Helena Nanjego Stella Kayaga Flona Namukasa Bettina Flash Rap Rebecca Jingu Catherine Kusasira Nesamisek Samakula Kalaba itamwe namujambere unga kabula abantu bonna bwe batambudde olugendo luno 11 June